wanatuze kuno na kimunaye tulale Bapromoter bali mu nsonga zaabwe za kasente bali mu kwesika Bapromoter wabakulu n'abato nawe oli promoter nze ndi promoter nteeka omwaka ebivulu 8 nteeka Christmas nteeka Boxing Day nteeka fasting nteeka Easter nteeka Easter Monday nteeka olunaku lw'abakyala nteeka ennaku nyingi nganze omuntu so kindeese wano kwekera kumakya okubanga mmanya kyekigenda mu maaso ku ssente z'abapromoter ze bagamba okuta naye kisinga okunkwasa ennaku nti omukulu General Salim Saleh simanyi nti oba alwanira mirembe egyamutwala mu nsiko oba simanyi nti ddala ekikola kyakola kyakutereza industry ya Uganda ng'ovuddeko along ssente nze nkoledde industry ya Uganda kumana emyaka 20 ekyansinga okunsanyusa nti nasookera ddala ku ground nasokera mu comedy nensoka netegereza comedy neva mu comedy nengenda mu music nenva mu music nengenda ku radio nze nkola ebintu bingi naye kisinga okunkwasa ennaku ng'omuntu kukola nti General Salim Saleh baso muleetera report ne bamugamba nti munnaye ngomanyi sente ziwata twagaba promoter nana afuna notasaba accountability kwange sente za government sente zo mu wa musolo nze ndi mu government ndi mayor wabo na mwaya oyina okubeera oyina accountability notakoma kwekyo omuntu nakuleetera bwino eragamba nti Jacobo oba Abitex oba Ande oba ani batekamu abantu abobulimba n'omulagano gati enamba eno ono si promoter ono mukazi wa gundi jeno n'ogaano okukolawo ekiraga nti ddala ekyakutwala mu nsi kulwanyisa corruption ate the same people benyini aba billions zirizo obawa ate n'okera ku makya ate n'obongera ate diru endala eya e-connect okubanga basasula TV abayimbi bajje bayimbireko ugamba afunirawa kyemanyi there is what we call omanyi when I get the politics nategedde ntino wala kintu baita sabotage kye kintu ekikolebwa ba politician nga balina ensonga ez'enjawulo zebagala okuyisaawo baddira sekita emu ey'amaanyi ne bagitunulayo bati ne bagenda sekita eno tugikoze tutoginafuya ekisookera ddala abayimbi bali mu bakyaya abantu bapromoter bali mu bakyaya abantu omuntu wa wansi anoonya omutwalo gumu gw'okulya akawunga gwawulira nti na Abitex yabbye biliyoni takyawa Abitex manga takyawa Geno akyawa music industry ya Uganda akyawa abayimbi kati abayimbi no bali okutegeera nti abasajja bano bali mubakera ku makya balemesa tebagala kuddamu kufuna muntu w'amaanyi mu music industry ya Uganda kekakodyo akaliwo obizuula otya kikino ngoye nkugenda sabotage nze ndi musajja azanya stunts ezenjawo stunts ekintu ekipikipping omuntu okubeera relevant mu mawulire kubanga okubeera recognize mu Uganda erinnya lyo lino likola ebintu bingi nnyo okubeera relevant era omuntu atali relevant ye muntu ata addingako ekintu ekyenjawulo ku linnya lye olina okukola ebintu ngo otekawo stunts ezenjawulo otekawo obuntu obulaga nti ddala oli gy'oli abantu natukwekirano Jacob wuuyo gunde wuuyo okitegera kyekubeera relevant wangamira wakinkola because gwe mulimu gwange nkola ebintu ebyenjawulo nyambako abayimbi abamu netuteeka stunt ne ziyitamu omufaana agenda okukijjukira nga kiri too late nga kyamaze dde okugenda so government yonna sinaya Uganda yoka government zonna zikubeerawo n'ekintu kyebayisa kati kankuwa example ennungi bakwata ojjukira saga sente z'aba MP ez'emmotoka kiki bali bayisaawo awo ekirala oba otegeera ddala bulungi nnyo waliwo ekirala kyebaali balisaawo kukola olunaku lwennyininyini emmotoka bagaba ba MP babawa milioni 2 ne bakuba eggulu bagamba gavumenti terina sente zigula ddagala lya covid balaga nti Uganda terina opposition ulira bakolaga nti Uganda terina opposition ba MP babadde milioni 2 ogula emmotoka ne bajja the same people ababadde milioni 2 ba MP ne bagamba Uganda terina sente zigula ddagala lya kugema emmotoka ya MP neddagala kyekisinga okubeera ne value ddagala ne bakuwadde MP amuwadde milioni 2 ne bajja the same people ne bagamba Uganda terina sente zigula ddagala bakuye ebinyonyi 2 omulundi gumu bali mu kunafuya MP bamulage nti no tulwanirira abantu werwanira wekaweka for your benefit n'ekibiina kyo omuntu wa bulijjo awulira nti MP amuwadde milioni 2 n'awulira nga munange Uganda eri mu kunoonya sente zigula ddagala gwe muli olowooza kikyabalowooza kati kyekino kye bali mu kukola nti abasajja bano bali mu keera ku makya kunafuya industry ya Uganda
nga bakozesa genocide musale nti bamukozesa okeera ku makyo butaddamu kubeerawo Bobi Wine mulala obuvumo obujeewa abantu abasinga bakitegeera ne okuvaayo ne boogera kibakaluubiriza nze njogera mazima kuva dda oba bansikaayo bate bansikaayo emyaka gye ntuuseemu ne Yesu yafiira ku myaka gyange kati nze nsinga Yesu bamukomerera kati onenkera ku makya nenfa mba nfudde sijja kudda tukoze tutyo gitaasa tekkirira tesobola kugitaasibwa kubanga state yayina obuyinza tosobola kutaasa music industry ya Uganda kwa music industry ya Uganda n'abagirimu bennyini tebajagala n'abayimbi bennyini abagirimu tebajagala the pretend tebajagala but tebajagala fefena ngaba entity eri mu industry ekola industry ya Uganda tetujagaliza all in all sente zigenda zigikuba wansi just money si sente bigambo propaganda wova ku propaganda government yennyini nyini n'abantu ba bulijjo omuntu wa bulijjo tajakera ku macha kuwulira mirembe ng'awulidde nti Bapromoter babadde biliyoni nga waliwo omusomesa asomesa Nasala amaze emyaka 2 tasomesa owulira kati bali mu kukyaya bali mu kusiga kifaananyi mu public ekibi jjukira nti noffe Bapromoter tujje ssene mu buntu wa bulijjo owa wansi Jacob oba okola kino omusajja akuyita akuzikiza obukozi kimanyikiddwa nti last time wabiyimirira ku mpewo era n'obivumaganya era n'omuvuma omukulu saavuma namunyonyola mazima omanya amazima galuma negegana amazima genkugamba genocide musale tali mu kutereeza industry ya Uganda ali mu kukyaya industry ya Uganda etya nkuwadde example omwana ali wansi anoonya okulya akawunga ne famire ye Afilidwako muzadde we nze nkola ddotu nakolako ddotu nga noonya akalulu n'osanga ennyumba y'omuntu nga talina na kyamisana nakusaba singi 10 agula akawunga kati waawulira nti ba Abitex baba biliyoni akwata ku mutwe nagana ne Mukama Katonda si kino kye tuliko yambuuza onvumira ki ne munyonnyola ne muganza sikuvuma nkunyonnyola kati okuvuma n'okunyonnyola wakubanga I think simanyize kwewoozaako okunyonnyola n'okuvuma sikiteka kati wenkera kumanya nga nti nengamba omuntu alaba TV nti ekintu gavumenti kyeri mukola eri mu kusiga kifaananyi kibi erigwa alaba anyumira industry ya Uganda oya akera kumanya najjayo omutwala n'asasula ekivulu bajja kera kumakyaga nti ebisajja ebyo mwana byambwa byefaako byokka babiwano sente z'ebivulu okitegeera kati gwetebeza biliyoni omuntu nabba biliyoni bantu basatu ne bagabana biliyoni 3 nokera kumajino mugamba nze sitaloosi nja kufuna endala kamba weero nana mu batafuna nga tumaliriza Bapromoter bano balina obutakanya n'ebali what is your side like bano bagamba bali babbi nzondaba bonna mbamanyi bano abali wano mbamanyi ne bali bonna abali eri mbamanyi bonna babbi mu bufunze nkunyonnyola mu bufunze manzi yaganye ekintu ky'amazima mu bufunze bali be bakola ne bano babiri mbikola nekisinga okunuma byonna ne bano tebanna ulira bwokera ku makya n'okola waliwo okukola olukwe lw'okubba n'okubba oba obbye bano bali mu lukwe lw'akubba bali babba bibyenjawulo ebiriwo olukwe na okitegeera kyakisiru nze njagala omuntu abeera kakiiko ka Bapromoter bano bagambe nga tafuna nkuwadde n'ekikumi amanyi nti ojja kumunateka ekivulu ebyamazima ebitali byambu kubanga byaliyo ekivulu kyali kya TV namba siswala kyogera Spark TV Mega Fest si ya 10 bwetebakuba nkukola najja kola waki naga nti babbi najja kola n'omuntu nga omuntu ali concerned kubanga nze ndi mutegesi wa bivulu nezze mu meeting ne banvuma ne bangobamu mbole meeting executive tokiza kugibeeramu fuluma ogende ne mbabuuza executive ani yabalonda bano bakwata ne badira abaana bamakindi muno simanyi banjoza motoka abantu ndabigondi babateekano ne beronda obukiiko bwabwe febe tutamanyi ne sende zibayongedde tubimanyi nabiwulidde ku ka video ne kaweza muwana ne mubuuza kiki ne kigera maaso nanga Jacob omanyi bayongeddeko naye tujja kunnyonnyola nze siri mwana muto nze tujja kunkera kumanyi kunvugira mu nkwawa kiki nga nti bonna babbi kati bonna tobajoyininze gwe tofuuke mubbi omanyi waki bonna mpagira okuyinza koko kuwagira olwakubanga mulimu abantu abafiirwa abantu abatalina mirimu kati nga Kapere atudde bbanga ddene nga tali ku stage nsobola okubeerako kusaidiya bano naye ate wengenda mu natural sense nengamba nti gwenayizinga ensonga zonna abali kakiiko abagenda abagabanyiza ssente
bonna bayaayi. Sigamba nti buli wamu obeerawo ye muntu omukozi ye muntu ayeeteeramu amaanyi. Loni ebbanga lyonna nzize ntegeka ebivulu nze kubanga ssente ez'okugamba nti Ssebbanga bamuwadde zannema netegekera ebivulu byange ekivulu ekyagula emmotoka ekyagula poloti kati okulaakulana kwonna bivulu aliwa sikumulangira transport mbadde ambuuzizza oli Promoter nemubuuza bulijjo bw'ojja ku bivulu byange ani akuwa transport kyembuuza kubanga nze ansa yange ebadde bweti nti Ssebbanga ndi mutegesi ekirifuula abategesi okwata David Lutalo ne Pastor Bugembe n'okwata Mariachi n'okwata Amoti n'okola posta ku NASA n'ogiprintinga n'okwata n'ogenda n'okola baana n'opangisa ebyuma n'opangisa stage n'opangisa drive ekyamazima kiri nti gwe lwaki oba tosuubira nti oyo Promoter esebo gwe bayita omuntu omukozi anti eno ye bizinensi eno gye bayita bizinensi anti kati nagenda neŋŋamba nakolako obwhouse boy nembwesonyiwa nakolako mu taxi nenzesonyiwa kati guno gwe mulimu gwentunuulidde omuli future yange tobalaba nze ngutegeera nti nze nyina bakomediani be nasanga mu art talina wadde akamotoka talina wadde poloti ogula poloti ey'obukadde 25 si kyangu okwata n'ogenda mu bondi n'ogula emmotoka milioni 15 si kyangu okulabirira family n'oweerera abaana si kyangu olina okubanga oli musajja mukozi kati gweolinga agamba ti obukozi bwange bukuluma tiwawulidde muzeemyoga toyagala ŋŋendeyo ate nga mwenyina oweerera abaana mwenyina okukola bizinensi bwe nategeka ebivulu kikuluma oga lwaki otegeka kati oyagala mbeerewo ntya ŋŋende muwawino nnyimba engoye ate nga nayo gyendi nyinayo bulaido connect point ekawala kujja gina kavumba mukatonda fayiro njirina gwe tugende gwe buuza ba director b'ebifo ebyo Ssebbanga wano ku Easter yali ategeseewo omukulu bamuyita George nanyini wa cheap hardware waliwo ofisi y'enzigule gendayo omubuuze olina lisiti ya Ssebbanga wano genda e Kavumba Recreation Center Wakiso omukulu jeno bamuyita Agabude munnamagye nanyini kifo ekyo bamubuuze kola bwoti aba basajja sina babbi batemu aba basajja boolaba batemu nnyo baagala tufe. Amanya nze John Kabanda chairman wa Pursuing Committee essaawa zino betwaliyise ba Agabude Promoters abataafuna ssente ku mulundi guli twagende wajja ne tuyigga bwe tumala okufuna ensolo ate kati olutalo lubaluseewo wakati w'abali ababba ziri ssente ne zino ssente zaafuniddwa situmanyi oba bazaagala oba nedda naye nga mu byonna nze kye naali badde nkubira aba Promoter abeeyita abanene omulanga nga mbasaba baleke ssente z'abaana zifulume baleke abaana banaku nabo bafune kye balina okufuna ebintu bya Mukama Katonda bizibu ekitali kikyo ne bw'okola otya tekiyinza kuba kikyo oyinza oziremesa ate era naawe n'otakola ki n'otazifuna so mbasaba aba Promoter bali mu Agabude bakkakane nga Pursuing Committee olukiiko olukulemberwa nze Kabanda ngenda kulwana okulaba nga lukola ekisoboka kyonna okulaba nga tufuna obwenkanyi. Nze sifunanga ku ssente buli muntu akimanyi sisobola kuwa akawunti etali mu mannya gange negamba giseeko ssente siina nsonga lwaki saafuna ssente naye nga tulwana tufune fe abataafuna n'abo bonna abaana abataafuna bwenkanya ku mulundi guno twagala bafuna obwenkanya abasajja bangi nnyo n'abakazi abataafuna musobola okubaamu oli nga yafuna naye nga yafuna katono oyo naye twamusembeza abantu betwateeka mu lisiti bonna temulimu ba Ghost Promoters nga bwe kyali ku mulundi guli essente ziri buli muntu akimanyi bulungi nti ssente ezo zabbibwa abali balina okuzifuna tebazifuna kati tukoze ekisoboka kyonna tubayambye kubanga luno lwali lutalo abasajja baali bagenda kubookya abasajja baali bagenda kubateega ne tuteekawo embeera abantu ne bakkakkana kati ate ku mulundi guno abantu bakkakkanye ate bo bajjayo ebiso so tubasaba muleke baminister Peace Mutuuzo leka kufuna lipooti nfu leka kufuna mawulire mafu wulirize ebigambo bye tukugamba kuba naffe tuli bakulembeze nga ggwe
oluvannyuma lw'ezo esente okuvaayo babasuubiza okugenda eggulu sorry mwagenda eggulu bwe mwavaayo ne mukwatagana era ne babasuubiza sente zabadde za last week naye ebigambo abasajja bino bye bayogera ebigambo bye bayogera byalemesezza sente abaana olwaliro bonna babadde balina okuba nga bafunye sente sina baana bantu bakulu n'olwokubafa abakulembeze tugamba nti betukulembera abato mu mbeera eyo tugamba nti abasajja n'abakazi babasasula sente zaabwe baali bateekateeka ebivulu ate berabbibwa ne batabawa sente zaabwe tusaba bafune obwenkanya ebigambo bya jenosale tatera kubirya tusaba jenosali musale ayimukiremu mu nsonga eno abaana basasulwe kyetusaba kyetuzaako nga pursuing team pursuing committee essaawa zino egenda kusooka eyimuke egenda esisinkana jeno naye oluvannyuma singa obwenkanya tebuvaayo tugenda kukwata abantu bano bonna nga boobalaba kuba bagamba bamanyi abantu 26 be bataafuna sente kati tugenda kusitula abantu bano bonna nga boobalaba badde eggulu sikusitula gamba tugenda na kulinda na tukunga ffefe nnyini tuli wano naawe gamba bugambi nti tugenda sawa bweziti era mu nsange wano we tusinkana tugenda mu meeting kambuze bulijjo badde ojja mu bivulu byange byojjamu nenkuwa ne transport obadde otwala ku reportinga ki nga ntegeka okutegeka kyeki waliwo atamanyise nga sebbanga nga naabo abatuwagira bennyini batumanyi bulijjo gwa bivulu byojjamu obadde ojja mu byanironi beera feya president katumalirize president oli mwesimba otya nti bano abaana kasente bwekanajja gwe tobayitemu nze ndabye sente nkutte ku sente ate tekitegeeza nti olw'okuba mmanja wano nti sente siziyina sente nziyina naye tugamba naffe tufune obwenkanya kuba tuli bannayuganda tuli bategesi buli muntu yenna yena akimanyi ate twasinga ebintu byaffe kyeya ekisinga okunnuma omuntu asobola okuba ng'alina omulugube twasinga ebintu byaffe kyeya gamba emmoloka z'abaana abaana basebbanga basinga emmoloka ziri mu mabanja ebyapa by'ettaka mwekikye mutayogera batuvunvubika si mmotoka zokka twogera obuzibu bwe tuyitamu ekyo kituufu mwami sebbanga kakkana mmala okukola interview omusajja ono gwe mulaba musajja mukulu promoter mulwadde buli lunaku akozesa eddagala lya 3.5 tuyina n'abalala ba Apple tuyina omuzeeyi wano omwami Namulanda ayina omwana bamulongoosezaamu 9 kilo 2 bali ku bitanda Bapromoter balwadde jeno kano ke kaseera aveeyo alagire abaana b'okutanda omugulu guno bwe baba bampeereza ku ssente ku Bapromoter abafuna ku ssente nze bampeereza $1,200,900 ku kivulu kye nali ntegese Kavumba Recreation Center teri ategeka kivulu mu Kavumba nga sinzi nze natandikawo Eden Service Park buli kivulu na buli promoter ajjawo nze namuleetangawo omugulu guno guli mu kyuma bwe bampeereza $2,200,900 nofuna accident yaliko sente empitirivu ez'ekivulu kyange $1,600,000 ezasigala zalagawa bwe baba bampaako abasajja bwe batuwe sente zaffe nkyabanjibwa mashini zange juki invents yange ebyuma byawambibwa dda biri budaka essaawa zino jesiyana transport be bantu abali obubi abo so tetwetunuulidde ffe nga ffe bakulembeze naye abantu bali bubi tusaba jenosali musale ku mulundi guno aveeyo nga bwatalyanga ku bigambo bye ne ku mulundi guno aveeyo ayambe abantu bano bali bubi ensonga lwaki mutulaba tetukyebaka buli ofiisi tugigenzeemu abasajja sente baziremeddeko bazikuba okufa ate nga bapenye eyo nga tuvuddeyo speed ya waggulu nnyo omukulu amanyiddwa nga Kapere yes manyi bana babiri bono ba comedian naye omu ku bo amanyiddwa nga Kapere ate omulala amanyiddwa nga Kapale amanya gali awo site gakyukamu katono nnyo naye nga bano nonna bava side ze yonna nkulabye naye kati omu abeera side ze Nansana ye MC Pale ate onabeera side ze Makinde MC Kapere kati Kapere ono oluvannyuma lw'okuva nateeka ekivulu kye ekyali kimanyiddwa nga Kapere siina wannuma ng'agenda olonkinga oluyimba lwe n'abeera ng'ate COVID-19 abiyingiramu n'abeera ng'afiirwa ssente nnyingi nnyo nkumuliitu omukulu amanyiddwa nga Kapere yavudde olunaku lw'eggulo ne yeekubira omulanga eri Jenosali Musale n'atabukira awo bonna awo naddala omukulu amanyiddwa nga Bajjo olw'okubaamu n'amuliisizza empindi first of all yamusuubiza ssente z'omukolo n'atazimuwa
ekyokubiri namusuubiza ssente za covid-19 akawunga n'ebijanjalo n'atabimuwa. Agamba muno omukulu ono Bajjo ayogera nnyo ate mu kwogera ennyo mwe muva n'okubaamu nno alimba nnyo. Era Kapere twamuguddeko n'ayongera okutunnyonnyola famire nga bweyitamu ekivulu kino yakiteeka kitya, yataddemu ssente mmeka, era ebimu ku ebyo yayogedde yagambye nti nno naddala omukulu amanyiddwa nga Bajjo olw'okuba muno tayagaliza yavaayo n'abeera ng'amulangira okubaamu nno yasinga okuba omubi wano mu ggwanga lya Uganda. Se kyokka n'amuleetera ne Abitex n'abeera nga naye amuvuma, wabula yagambye tagenda bavuma, kyayagala kikimu kyokka ayagala peace, ayagala ssente kubanga yejja mu bwavu. Era yagambye muno y'omu ku abo abagenda okweyunga ku mulanga oba ku mugendo ogenda saidi zawali eggulu nga batambuza bigende mugana ne Kapere. Naddala kati ku saizi yo ne ku njala ekulumidde ebbanga eddene nnyo onoosobola otambuza ebigere mpaka ggulu. N'agamba osaaga my friend ku nsonga zino ndi even more than serious okulaba muno ate ngenda saidi z'eggulu okulaba nga nfuna nange ekiguli amagala eddiba. Sooka mukutuseko Kapere ono nga yeekubira omulanga eri General Salim Salebwa n'abaguulidde ng'alaba channel yaffe eno ate kijja kubaweera ngudwa n'ataguulidde tujja kuba tumulinda ku lunaku lwagenda okuba nga atambuza ebigere ogenda saidi zawali eggulu era tujja muwerekerako tutegeere kikyanaaba akoze kikyanaaba afunyewo. Naye nga muwulira amala genda akategera kaga kagwawo mwana mulenzi amanyiddwa nga Lanek yamaze dde okuba nga yessa mu ddene ng'agenda saidi z'eggulu okulaba muno meeting omukulu amanyiddwa nga Salim Saleh okulaba muno alwanirira abayimbi ba gospel. So katulinde ebinaabivuddeyo siti nja kuba nzija wano mbeere nga mbikutuusako naye ate era n'ebinaabivuddeyo ku saidi za Kapere nayo nja kujja era mbikutuuseko.